Webale kutekumirako kadde kalipota embeera y'obudde ng'omwanyize kuteesa mili okugikutuusaako. Bw'oyagala okufuna embeera y'obudde eno mu kitundu kyo nyiga kamunyenye 201 kadaala ojja kuba ogifuna. Enkuba etonyera ddala mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga tutuukidde essaawa zino ng'enkuba etonyera ddala mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba ogukyayanjalidde mu Ssemazinga Africa mu mwosa n'eggwanga lyattu Uganda okwosa obutonde bw'ensi yattu y'enkuba gyetayongedde mu maaso okufuna. Enkya kumakya tusuubira okuzuukuka n'olwandagirize lw'enkuba mu kibuga ekikulu Kampala so ng'ate ebitundu ebitulanyeewo bigenda kubeera n'akasana okwaka nga wekakubamu. Ate ng'eyo mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu tugamba nti bagenda kubeera n'akasana okwaka nga wekakubamu ku makya so ng'ate mu buvanjuba yo tusuubirayo akasana okwaka era nga wekakubamu eyo mu Soroti so ng'ate mu Tororo ne mu Jinja wo bagenda zuukuka n'enkuba ey'oluwandagirize. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyattu bo basuubira okuzuukuka n'akasana okwaka nga wekakubamu. Amalya g'ebyemisana embeera tugisuubira okukyukakyukamu bitundu by'eggwanga ebitali bimu awo nga amasekkati g'eggwanga lyattu bwe tusuubira enkuba okutonnya naddala eyo mu Nakasongola mu Bende so ng'ate Masaka ne mu kibuga ekikulu Kampala tugenda kuba n'akasana okwaka kakubakubamu nga nibwo genda tuka ku degrees 27 mu kibuga ekikulu Kampala so ng'ate eyo mu Masaka ligenda kubeera ku 28. Awo nno mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu tulaba nga bagenda kubeera n'akasana okwaka nga wekakubakubamu nga bwe genda kutuuka ku degrees 30 mu Masindi so ng'ate mu Kasese ligenda kweyongerako waggulu ku 32. Eyo nno mu buvanjuba bw'eggwanga lyattu tulaba nga bo bagenda kubeera n'enkuba okutonyereza ey'oluwandagirize eyo mu Soroti nga nibwo ligenda kutuuka ku degrees 32 so ng'ate mu Jinja ne mu Tororo akasana kagenda kwaka kakubakubamu nibwo ligenda tuukira ddala ku degrees 29. Mu kikakkono bw'eggwanga lyattu tulaba ng'embeera etegenda kukyuka nnyo bagenda sigala n'akasana okwaka nga kakubakubamu nibwo ligenda kubeera wakati wa 31 na 32. Bw'asobola okuvaako mu ggwanga lyattu Uganda ogenda mu bibuga ebiriraanyeewo tugamba nti mu London, Beijing, Dubai ne Nairobi bagenda kubeera n'akasana okwaka nga kakubakubamu yadde nga ebibuga bigenda kubeera ddala waggulu eyo mu Dubai ku degrees 43 so ng'ate mu Cairo kagenda kwememula ku bbugumu lya degrees 35. Weebale kutwekumirako nze kuteesa mili tovaawo tulabagane.